Atulaba kwe yosanga otulaba side eno tuli ku slave jazz side eno tuli ku slave jazz agamba tya King Smith owa Montage International kansi tumuli bulungi kati bwenzire ewange w'omulamu ennyo bano bajja kuba bajja kunze yes twagala kulwana naye nga mulimu ty abatulaba mwenna kati kyandikoze bulungi nga mulimu angle mu kamera zonna mugamba mutya mwenna abatulaba mwenna nze nzekka akkirizibwa nze nina rights zekka ezibuuza ebibuuzo ebya wano ku Power King ku munaku wetusinzidde olunaku olwaleero nga ndina beautiful Jojo bakuyitani era ku Saturday kale ku Saturday bakuyitani eriri ery'ekika yaffe nahabwe nahabwe weddira nsenene weddira nnyonyi lako olwaleero just njagadde kusebisitwaka ndeeta ekiboozi mbe kyemutatera kwagala kati nze nkireesi ngenda kunyumyamu ne Jojo either oba omumanyi oba wali omulabeko oba ogiwo ku Kawala SS oba ku lyesomero lya pasajja batya batya simanyi erya pasajja lyalina wali balita batya sirijjukira knowledge center oyagala dyegaana anti owasomera kwegana essomero lya Yiga anti ze siwe nasomera oyagala dyegaana tolimanyi olimanyiiko okiriza nti olimanyi ndiwulira mu mawulire naye siwe nasomera wali ogenzeeyo ko olimanyi nali sigenzeeyo naye ndimanyiiko wayitawo nga gwe olimanyi naye nga olimanyi bulungi weryali yaddawa manyi weryali olunaku olwaleero tuli ne mwana muwala Jojo agenda kubanga tunyumyamu mu ngeri emu oba ey'enjawulo kyanaku nnyo kyanaku tuli mu kiyongobero eggwanga liri mu kiyongobero mwana muwala omuyimbi Lady Grace yatuvudde ku maaso era mu mbeera eno gutwalira wamu mu kaseera kano ke tulimu sina kyenyinza kwogera okuggyako abatono kwabo abamulabako beyinza okuwaleetera betunyaamu nabo olunaku olwaleero Lady Grace mumanyi muwulira nali muwulira ng'omumanyi Lady Grace mumanyi mumanyi ng'omuyimbi wa Uganda wali omusanzeeko sisuubira nti nali mumuyitizeeko 1-on-1 ate kiki omumanyi mmanyi erinnya Lady Grace wali obaddeko Kawala nga pasita yes nsonga kinkunoonyeza bange mwe mwatandika revival band musala mugamba era tutokomoka butokomosi kati ntino bagambye ntino ki mwe mwatandika olaba revival band kwagala nga nina emyaka emeka wowoga nti ffe twataano mwe mwali ffe twatena okuzaalibwa nga ndi mukulu munno yesinza osinga obukulu ani awo kano ndi mukulu naye nga ekyamazima kiri nti etuveeyo kati tudde ku Jojo omuntu akulaba for the first time yandebuuza lwaki tuleese Jojo who is Jojo lwaki tugenda mubuuza tunyumyemu olunaku ngamba eno interview wogifolowinga ng'oli nnyo serious mugabe era tusonyiwa kuba bw'oyagala nnyo ebikuzimba funa hardware we ziri wano tewaliwo hardware oba olonyiga nyiga naye bino byaffe era tugitaddeyo jasi nyumirwa mbunyumirwa ame mwebuuza ani we gwalese mwagala okutegeera intaneti kuno mutegeerere kati mumumanyi olwaliro mumutegeere Jojo sokubuza okubatulaba amannya Joan Jojo wakabi Joan Jojo wakabi yensonga lwaki nkuleese wano wakabi wa kabaddiremu ako owakabi Joan Jojo ovaawa bakuzaalawa osibukawa okujja ne Kampala okujja Kampala bakuzaala mu kibuga Kampala ewa ku munaku banzalidde ku munaku kuno kwenkulidde kwosomedde kusomerawo wangi nga wa primary baalisengulawo
yakwata omuliro. Nenga wali kumeeya nkulidde muno, sizaaliddwa muno naye ngenda gamba nti nkulidde muno wano wenyini wetuli katundu ak'okumunaku kuba ku masiro ga Kabaka nkulidde. Osomedde? Mwensomedde era inaga nti mwensomedde. So bwe ntyo. Mama ne tata gye bali? Mami yaliwo. Dadi yagenda? Muggulu. Kibi ekyo omukama omuwumuze mirembe. Kati mami akulinamu essuubi lingi naawe obeera mama mbeeramu n'essuubi lingi. Nze nkyogera? Gwe mutima okimanyi nti mama akulinamu essuubi lingi. Lwaki nedda? Naawe obeera n'okirowoozaako nti akulinamu essuubi lingi. Bakuloga. Tebaŋŋamba. Jojo. Ate lwaki nedda kati njagala. Kati bano boogera bikyoma yogera. Ali nninamu. Essuubi. Awo nga tuvuddewo. Jojo okola mulimu ki? Ndi presenter. Presenter. Nina emirimu mingi. Okola ku media house? ABS TV. So wagiyita batya? Evening Drive. Evening Drive. Gwabeerako akawungeezi ako? ABS TV abatagimanyi, ABS TV ya Pastor Yiga Omugenzi era Simi yasinga okugoberera ensonga ezo. Zimanyi bulungi. Yali mukama wange. Nze nkubuulira ABS ereze buli omu. Ffe twatandika okukola ku ABS nga tugamba egenda kubeera ku mpewo. Obadde okimanyi? Nga babagamba. Nolono ebbanga twatandika okukola ku ABS. Nga ABS eri ku DVD player. Nga tenagenda ku mpewo. Ffe twatandika ABS. Mwabamu ku baleeta wires. Kebo zonna. Nga omusajja agamba tugenda kukola TV nno. Tugenda kukola TV. Esa y'omugagga? Abaana bayinza ogiyisaamu eggaali. Teeka simi. Kale olunaku olwaleero abatulaba ku Celeb Jazz ne ML TV, LM TV. LM TV saalidde kigaati naye nzikusaba ogusa. Mpulira kitandise okundakira LM TV mwebale tugoberera. Eno interview nagambye wawanga oli wa mutima munafu ng'olira entondo toyagala kwagaliza muwala munaavu eyo togiraba. Funa ebirala ebyokukola. Waliwo abalina ettima. Iwalose gwe tobamanyi. Ng'awulira kimuluma gwe okutuulako ku celebrity track. Kimulumira ki? Gwe tokimanyi nti ng'awulira kimuluma amuleeta atya oyo. Lwaki taleese bali? Waleeta kati mu mulabi. Njagala otandika okwogera nga tubalumya bulumya. Tetwazze kulumya bantu tokikola. Gwe tolina bwolumya? Sirumya. Kangubuuza ekibuzo kino. Waliwo yali akikubuuziza, waliwo yali akigambeko. Tino ki? Smilingamu. Ate kati eyebankake we. Eddamu kale smilinga sikase. Sijja kikola. Sekamu kale. Ate naafunye binsanyusa. Ntunuulira. Tukyali mu kiyungu. Ntunuulira kale nze nsekerera. Ebyo byatuliko kati tetulijja kubeera nnyo serious. Essimu yaani evuga banna. Omuntu atulaba essaawa zino. Omuwala bw'aba ajja mu industry naddala muba bayimba bayingira mu TV, radio okujja okubeera mu kuba kiyite limelight. Bayita mu kusomozebwa okungi. Bayita mu bintu bingi okulabika nti ajja ku mpewo okwo ne mumulaba n'akola show n'anyuka n'agenda ewaka. Experience gy'oyinza okunyumizaamu omwana w'obuwala atanaba kujja mu industry eno. Kikyaba yetegekera nga tanaba kugamba nti maama njagala mbeere TV presenter nga Jojo. Njagala mbeere mukozi wa ku TV soma amawulire. Biki byaba yetegekera? Byaba yetegekera okuyitamu kyogezaako okuŋŋamba. Simanyi buli omu aba n'omukisa gwe bwenti wenjo kyogera. Si weewaawo. Buli omu ali eyo aba n'omukisa gwe. So togenda tiisa abantu nti ki kyaba yeetegerera. Muwe experience gwe gye wayitamuko gwe ky'omanyi gwe agiri mu industry. Ekyewuunyisa. Wasanga kaweweevu TV yali ajja gyawo. Webale nnyo. Nze saafuna bakuyita kakalukano. Ebyange byali birungi nnyo. Mwesima balina bakitaama bakola entegekera mutasanga bwavu. Tetwabasanga naye tebyali bizibu ebyange. Bwentyo bwenja okwogera so sigenda kujja wano ngambe nti oyinza osanga obuzibu. Buli omu Katonda aba yamuwa omukisa gwe. Ebbanga lyomazeemu biki byofunyeemu biki byosanze? Mazeemu emyaka 4. Myaka 4? Wayingira nga sinakuzaalibwa mawulire. Kyeza ndi mukulu. I was so young, very, very, very young. Mazeemu emyaka 4 naye nga
sijja kulimba nfunyemu bingi nnyo. watandikirako ebs kwobadde Kwembadde. emyaka ena ogenda ddi ku mpewo mbeerako Monday to Friday. ŋŋamba mwaka ki gwe wagendako ku mpewo kati gwe bala emyaka ena okuva wano ebadde ng'okola sheeyo no sije natandikirako sije natandikirako bali bagiyita essaawa ey'omwenda ng'ogwabeerako nga senga ng'obulirira abantu oba essaawa ey'omwenda essaawa abagitegera bajja gitegeera naye nga nze gye natandikirako be nali ŋŋenda ku mpewo ebiseera ebisinga twagikolanga n'omugenzi. Pastor Yiga yakumentalinga kyemmanyi n'akaba nga tewakolako ne Pastor Yiga bingi bwe bamuyigirako yagenda okufa nga wooli. Biki by'otulawo n'ogamba nti singa teyaliiyo singa nange siri wano byonna Jojo tugosiro kati naso kuba serious naye tonyiiza nze nange nnyiize tanso kuba serious yogera ngenda gamba nti byonna kubanga byonna byendi nja gamba nti ye Pastor Yiga yakutuusa wooli weyanzija we natandikira ne kakati wano wendi nti ebirungi byonna. Biki by'omiisinga mu bulamu nga taliiwo mukulu oyo bingi kubanga nze nakolanga nayo show. okolanga ne Pastor show ng'atula wano otula wali twakolanga Jojo how old are you? kiki owezza emyaka 3 nzijirira naatera olinga 28 awo toteebereza kyoba manya kale emyaka 29 kale tugendera awo 29 mwenda onkuziza nnyo sigale wali wansi naye nga ndi mukulu awo wentyo wagguluggulu awo. Jojo oli mufumbo oba toli mufumbo? Naatera sinoonya olina kati lwaki mba nnoonya ng'olina niwe mba sirina tekiba kya buvunaanyizibwa kakino ekyo kibaye bulungi olina oba tolina gundi oyagala kundibya ate singa nina singa ndi mufumbo naye sigenda kwogera nti oba nnoonya oba sinoonya ntunulira bulungi omukazi tanoonya basajja ntunulira bulungi gwe waliwo abakazi bamanyi abanoonya abasajja tomanyi nti oba olina oba tolina simanyi nti oba olina oba tolina biveeko ebyo biveeko bindekere nze CEO tomanyi nti oba olina oba tolina anti nze CEO tolina oba olina eyo amambiganye naye nga simanyi olina oba nnoonya olina oba oba tolina sinoonya kubanga nyinza okufuna oyinza okugamba nti tonoonya tomanya nekikukwatira eyo noba ng'onoonya kikwatira awo nofuna balakisi gy'oyingira lindako kyogamba oba oyingidde nofuna balakisi so nga weedibya dda nti olina nga wagamba dda nti olina so ndi awo kumbe olulenzi nga lyogamba kale kale yayanguyira how could you dare say that one ogamba otya nti you have yeti nga olina tolina ndi awo ndekera awo ndaba bulabi kati olulenzi olunaabeereyo nga lugamba oh my god ate sizze wano okunoonya nedda sigambye nti luza kugenda kunoonya bana ino interview nabagambye abali serious temugigoberera mujja mmere entondo olulenzi oluna ogambye ki olulenzi olunaabeereyo nogamba banaye Jojo oyo omwana oyo agamba atya nti yali awo n'omuntu ayinza osiima naye nga sinoonya ate kati kyogaa bonna bampalana kadde mwako ekyogamba ensi yonna empalana bonna bakwagalira nga bulijjo kati sijja kugamba nti olunaabeera eyo kati kyotegeeza anti nagamba nti omwana oyo nga ndabikidde bulungi bambi no nja kwebaza ogenda siima busiimo nti thank you kusiima giyita mu comment awo banaye muyite mu comment awo mujja kumwogerako nange nti weebale kusiima yenna awulira nga naaba asiimye yita mu comment awo naye nga basiimira ki gwe oba olaba like day bajja kuba like baba basiimye sikiwa sikiwa Allah maswali
ayayaya Jojo kale nga tuvudde ku byabasajja byo tobyagalirako dda twagala basajja sibaagala obaagala lwaki ogambye sibaagalirako ddala just siagala biyingiramu okyali muto ndi muto ndi muto ndi muto ebyo byabageneraali naye baana mmwe naye nga ndi muto oli kito toneetuuka nate gandabe abayi batugambanga olaba sinatuuka nakutuwente batugambanga weetuukira wano tewabiwulirako okola ki omuntu bw'ayisa omukono nolanga akwatawa mu nsinga okutu awo oba otuuse naye ndaba ogwange sooka tugezeeko tulabe kikole gwe wayitawo nze nayitawo nadda kati ate wayisa emirundi egi nze sinaba emirundi esatu sinaba tuli ku power king kwe tusinzira abasinga okulaba mutera okulaba tiktok night tuli wano tegeera nnyo power king lwaki ogamba nti nze nyinza ogitegeera kale munyonyoye power king tokola ntondo nze lwaki onsanze wano ku power king omukulu nkutumiddeko ssebo lwaki onsanze wano ku power king tulinawo projekiti yaffe era nga yensonga lwaki era ndi wano tulinawo projekiti yaffe ey'okukulaakulanya ebitone by'abaana ng'ekitone kyagaana si kyagaana mwagala kikulaakulanya ng'oli eyo oli muvubuka ng'olina ekitone ng'omuvubuka olina ekitone kyo nga gwe bw'oli ani kyange kyakola dda gwe omanyi bwe nali omuvubuka edda nayagalanga nnyo okuyimba maama tuddiremu ako bwe wali omuvubuka nali omuto bwe wali omuvubuka nayagalanga nnyo ebintu by'okuyimba njagala nnyo okuyimba era njagala nnyo okuyimba njagalira ddala okuyimba weewaawo nti nina ebirala byenkola naye njagala bwe twogera ku kuyimba bwe twogera ku bintu ebya talenti nkola ki bakuyita kukola ki omutima gwange gubyagala nnyo nti era byebintu byenyiza okuddukira omutwe gw'eno show abagenda ogiraba tugenda wandiikako muwala wa pasita ejja gwe mbadde temumanyi tumuleese gwe mutwe gwa show eno so bagenda giraba bagenda gisanga eri mu views 6,000 muwala wa pasita Yiga ayogedde omwana nabika bulungi yasoka kagambo k'oluzungu bakaira batya oluzungu luleke naye waki Jojo temukiriza mbasula omumwa okwogera oluzungu lwange muŋŋamba nsirike why you guys why so ekibadde kituleese wano olunaku olwaleero luseke eki kyotegeeza luseke tobanga onvumu kusimba luseke ate bana twetaaga ssente naawe olowooza twetaaga woki si luseke naye nga tuli wano lwa nsonga y'abavubuka abalina ebitone osobola okuyimba oli dansa ekitone kyo olina kyeweewulira omanye ekintu okiwulira buwulizi mu ggwe nti osowiwulira omuyimbi ayimba noga ate awo yayimbawo bubi nsobola okikola beta nga gwe olina kyowulira mu ggwe kyekyo kye bayita ekitone ekiri munda owulira osobola okuyimba owulira osobola okujja wano ng'olina ttiimu yo nga musobola okujja wano ne mulaga ensi nti tusobola okuzina twaleese projekiti eno ng'egenda kuyamba bamusaayi mito bagiyita musaayi muto omanyi ndi munyankole kati oluganda lunjiramu kati yes nobiha you're not a munyankole by the way that is not right you mean you're not munyankole How's katoto don't be like that one you mean first say that one in Onyankole entinoki tulina abakola nda ekitone abakoza kwelesa ekitone ekishatu tahanuya n'okuyakiira abaana biine ebitone gye tuyise talent search nti tunoonya abavubuka abalina ebitone osobola okuzina osobola okukola ki osobola okukola comedy osobola okukola kyonna gwe kitone kyowulira ngaokola ki nga weetaaga ng'era twasazeewo okuba nga tukikolera wano ku power king w'omwami gwe bayise Joan era nga yoyo awantu wanene nnyo walungi nnyo era nga tugenda kuba tuwa abantu sente meka omwanguzi tulina miliyoni 5 goba weewulira cash tugenda kuzibawa cash tugenda bawa check tulinawo miliyoni 4
nnya owokubiri miliyoni 3 3 asembayo kujja mu miliyoni 3 asembye nze kanzi jensembe busembi bintu byabagagga nze kanzi jensembe busembi atengeera tugenda kukoma ku ekyo n'ebirabo tulina bingi oyinza okwewangulira TV esinga obunene ebeera size ki ebeera eyo size gyoyogedde enene ddala era TV esemba kuva mu ba Jonas Joan Electronics bagenda kugaba ebirabo oyinza okubanga oyagala emizindaalo nkimanyi toyina emizindaalo egyewaka egyaba bakola TikTok obutaala so ebirabo tugenda kuba tugaba muyisaawo kintu kyamuloza tonkubye nnyo tujja kuwa tujja kuba tuba anti bw'oliraana omugagga katubale aliwa ye batayitawo omugagga ojja musanga mu ghetto ze so omugagga ye ataddewo bingi era nga tugenda kubeera era nga nja kuba omukwabo bagenda okubanga bakirimu bapresiding ekintu eki kale nga tuwunzika Jojo, can you give us last remarks in Runyankole Kigali Nyakitara? Sijja gamba nti mmanyi nnyo ddwogera. Kale babanze basiibwe mu Runyankole tugende. Nza kubeebaza mpozi tuli ku Celeb Jazz then LM nyabo ati olw'ensonda Runyankole odduweza tujja celebrity truck ati Runyankole agita celebrity celebrity truck Celeb Jazz LMTV nabinja balagire na TV anga tetugenda tuuka so mbebaliza ddala bannamawulire naddala gwe bwentudde wano naawe olulenzi olugoggo wow repeat after it olulenzi olugoggofu mwebale kutuwagala mwebale kwagala talent search mwebale kale kutweyungako mu kintu kyaffe mwebale kutukunda era ngenda bagamba nti abavubuka mwenna woogirabidde no video wonna woogirabidde edduka misindo gye weewandiise era ojja kuba osangawo ffeffe nyini tojja kubula naawe ogenda kubeerawo kale ku Celebrity Truck Extra UG LMTV Celeb Jazz Shadik Smith Matega Shadik oyo nagenda beera judge abeera kwera judge agenda beera judge judge ngani lwakuba yantulugunya oyo ate banyimiza nno ebintu ebyo nabitegeera nze ebintu ebyo nabimanya Timothy yali angobezza naye genda kubeera naye oyo musajja wa maanyi mwagala nnyo ate nze tojagala nnyo naawe oli musajja wa kitalo tandise okukibrandinga bulala kitalo so ngenda bebaliza ddala mwebale nnyo bambi ebyaddala nga kiva ku mutima twebazizza kino si kisaze wedde otema omugambo naye kino si kisaze mwebale nnyo bamikwano mwebale kutwagala era tugenda bakola bulungi kale tulibadde ne Jojo the beautiful Jojo smiling amukonga tumaliriza kyekisinza okukuba kikubye nzi sebo ekintu okiwunzikiddewa sebo interview giwunzikiddewa maama otwese okulaga nti obadde onkuba okyogedde nti seka mukale seka kati biweddeyo naye nga smiling mwene ya Smith ne kati nenu tova mu kamera nga nsirawo sailing out bwetyo interview gye mbadde musuubira okuba ey'amagezi era bwetyo bwewunzise nga si amagezi nnyo mugenda giraba nga muwulira ennaku naye nga mwagala obbiwuliriza kibalume obulumi obugenda obeera ere mu TV ne ku Celeb naye kino nga kyayero kigaati nga kyayero Smith ere mu TV Celeb Jazz Smith Matega the one the owner of the batu nanyi kibatu mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo